Omulungi atulaba nkwaniza nnyo nate mu kaseera kano we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Wabaddewo ebitundu enkuba gye yatonnye era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Kalengere yabadde wezezza milimita 2.8, Jinja yabadde wezezza milimita 1.6. Bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga empewo enkalu okuva mu ddungu ery'omu Sahara nga zoolekedde eggwanga lyaffe ekireeseewo obudde okubeera obw'omukalwe mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubirayo oluwandaggirize mu bitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale awamu ne mu nnyanja Nalubaale mwennyini. Olwo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti akasana kajja keera kwaka. Olw'eggulo tusuubirayo enkuba okutonnya mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe okukosa n'ekitundu ekyo ekiri mu nnyanja Nalubaale. Ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira akasana okwememula. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 32 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Kampala n'emiriraano tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 28, so nga ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 25. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe Mombasa ne Kigali tusuubirayo enkuba okutonnya. Olwo yo mu Dubai, Paris ne London tusuubira nti omusana gujja kwakira ddala. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde. Nze Lubega Micheal.